Mbalamusisa nnyo bali ku the updates online page. Mwe bali kuweereza, mwe bali kubeera nga mugoberera byonna bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update mbaka Parliament wa Kawempe North nyingiddewo. Njagala kusooka okumanya oba network erikiriya bwe berikiriya then ngende maaso. Bw'oba wakatuuka ng'ombuulira nga nkutumirako tuwulire gy'osinzidde n'ensi mw'oli. Waliwo ensonga zengenda okubategeezaako ezikwatagana constituency yaffe eya Kawempe North constituency ate n'ebimu ku bye nasuubiza mu nnaku 10 nga mmaze okufuuka omubaka wa Parliament w'ekitundu ekya Kawempe North. So far ntuuseewa muganange Katongole Julius omu ku ba coordinator baffe mu office yaffe eya Kawempe North. Ensanyusa okulaba Katongole Julius we bali kubeera nga obaako era ng'ogoberera ensonga zonna. Network mu mbuuliro berikiriya then ngenda kubaako ensonga ze mbabuulira ku bimu ku bikwatagana constituency yaffe tutuuseewa nteekateeka ki bipya ki ebijja mu Kawempe North. Bw'oba oyagala okujja mu Kawempe North kiki kiweetaaga because abantu batandise okusenguka mu bitundu ebirala nga bajja mu constituency yaffe eya Kawempe North constituency olw'enkulaakulana n'enteekateeka ennungamu etandise okubeera nga eyolekera kati mu kiseera kino Kawempe bagiyita United Kingdom of Kawempe. United Kingdom of Kawempe because fe kye twasazeewo kukolera abantu. Twasazeewo kukolera abantu. N'olwekyo enteekateeka njagala kubeera nga njibategeeza mukyali batono nnyo, njagala muweerenga muli bangi nnyo. Njagala muweerenga muli bangi nnyo nga bwe nategeeza nga nfuuka omubaka wa Parliament tugenda kubasakira emirimu, teekateeka y'okusaka emirimu weeri era bukyangandayira sofa twaka employing kati abantu abawera 40 bonna abaana baffe aba NUP bensooka okukonsidalinga newankubadde n'abalala tubalowoozaako naye nsooka konsidalinga baana baffe aba NUP okulaba nga bafuna emirimu. Eddwaliro lyaffe nga mwalirabye dio buli omu yakkiriza naga nti eddwaliro lino ddala ddwaliro era olwaleero abantu bangi nnyo bazze nga balirambula. Waliwo n'abamu abajja nga sina balwadde olinaga nti bannange nandyagadde bwagazi kubeera kuwano mu ddwaliro lya Kawempe North nsulewo busuzi kwegamba kubimu ku byobulambuzi kati betulina mu Kawempe North ye Kawempe North Hospital. Kawempe North Hospital efuuse tourist attraction kubanga abantu bava kati gye bavanga bazze kulambula Kawempe North Hospital. Ebyuma eby'omutindo twabireese buli kimu MRI scan, CT scan, abagala okukola dento ate zonna services zigenda kubeera za bwereere nga ziri sponsored by omubaka wa Parliament w'ekitundu ekya Kawempe North Honorable Segirinya Muhammad. Tuno twabibategeeza singa Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluuke tebaakabba eno ye Uganda empya gye twali twogerako. Uganda empya gye twali twogerako yeeno gye muli mu kulaba egenda maaso mu Kawempe. Kyemulaba ekigenda maaso mu Kawempe ye Uganda empya gye twali twogerako. Mbabuulira singa Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluuke tebaakabba olwaleero Uganda singa eringa London mu myezi 3 egyandisoose nga bamaze okubeera nga alayira. Mbabuulira kubanga enteekateeka gye tulina ey'okulanga tukulaakulanya eggwanga Uganda nene nnyo singa Uganda eringa London. Mbabuulira mazima singa tebabba kaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala bapuruvingira watugenda tandika ne constituency ya Kawempe North tugizimbe tubalage nti omukulembeze wabeera mu kifo biki byalina okukolera abantu. Kasobera mu kifo biki byolina okukolera abantu. Tutandikidde mu Kawempe North tubalage Uganda empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president yandibadde etya. N'olwekyo embeera bwete bweri nteekateeka zonna tuzitandise mirimu tugisase baana baffe batandise okukola abaana baffe bagenda kubeera nga bajjanjabibwa ku bwereere. Tubaye tulina ekizibu baganda baffe abafiiridde mu struggle balese bamulekwa. Lita Nabukenya yaleka bamulekwa, Dani Kyeyune yaleka bamulekwa, Yasini Sekamo yaleka bamulekwa, Yasini Kawuma yaleka bamulekwa. Abaana abo badde balwala nga tebalina bye babajjanjabira. Eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital weeriri ligenda kubeera nga liwa abaana abo free medication, free services mu kulaba nga obulamu bwabwe bubeera bulamu nga abaana abo tubeera tuba mu ntalinga. Twagala babeere balamu kuba abakitaabwe ne bamama baabwe bafiirira struggle tulina okubeera nabo. That's why I twataddewo ne Kawempe North Foundation. Eyo foundation Sky Soldier yagikulira. Era Sky Soldier office emugenda mu kwasibwa olunaku olw'enkya
mwenna banabeera ku live nga Sky Soldier ayingira office eya Kawempe North Orphanage Center mwenna njagala mubeeke enkya nga office ye mukwasibwa lwaki twakonsidalinze Sky Soldier ku office eyo eya foundation eya Orphanage Center because Sky Soldier mwana akulidde mu nnaku mwana abonyebonye katayinza kubeera nga abaana bali bamulekwa banne tayinza kubeera nga tabalowoozaako. That's why twakonsidalinze Sky Soldier mu nteekateeka eyo era enkya office egera kubeera nga emukwasibwa Butere foundation emukwasibwe instrument of power zimukwasibwe requirements zonna ze yeetaaga okubeera nga atambuza foundation zimukwasibwe buli kimu kibe nga kisobola okubeera nga kigenda mu maaso mu nteekateeka ey'okulaba nga tukulaakulanya bannakawempe n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. N'olwekyo ffe twatandikiddewo okukola era ne beemuppi bannanga abalala nabo mbeebaza nabo bakola sinze nzekka akola ne babaka bannanga abalala nabo bakola. Ffe twagala okulaba nga tubeera banjawulo ku babaka ba parliament ababaddeyo bane sharing live video eno twetaaga etuke kwa baba NRM obadde mu kifo emyaka 30 kiki kyokoledde abantu myaka 30 obadde mu kifo kiki kyokoledde abantu bannanga omuntu anaakola tekimwetaagisa bbanga ddene nedda omuntu anaakola kikwetaagisa ebbanga ttono nnyo otandika okukola ate abamu abeewuunya byenkola nze benneewuunya because bino mbadde mbikola emabega wonna era abantu mbali bagamba nti asegirinya bwafukomba kwa parliament ajja bikola nedda bino binkakatako bikola because kubimu ku byatulonza kuweereza abantu nabbakolera. N'olwekyo mbeebaza baganda bange mwebale kuyimirira nange mu mbeera yonna mwebale kunsabira mwebale buli kimu okubeera nga muyimirira nange mbabuulira tetugenda kubaswaza tugenda kukola kubanga kye kyatulonza okulanga tuweereza abantu mbabuulira mazima. Butunuuliro lwaleero Kawempe atubali tulinamu abakyala bamufuna mpola mama atunda chipsi mama atunda nyanya mama atunda nanasi mama atunda mukene mama atunda ntula mama atunda gonja atunda kasooli atunda lumonde abo natandise okubeera nga tubempowalinga bwe malo bempowalinga nemba waka box ke bayita segi box ne muga nti mama kyoyino okkola okimanyi mu kasente kano ke tukuwadde akatono emitwalo gine 10 tujikuwadde kwongera mu business yo naye amagoba agavaamu tukwegayiridde gateeke mu kabokisi kano. At the end of the month akabokisi kaase sente ezirimu zijjeemu damu ozongeremu era abakyala bangi mu Kawempe batandise okwekulakulanya kubanga nze kye nakoze bannange kambabulire nagambye abantu kambawe eddobo okusinga okubawa ekyennyanja kubanga omuntu bw'omuwa ekyennyanja agenda kirya kiggweewo naye bw'okwata eddobo n'oliwo omuntu aba agenda ne luli avube kyovala katwakyusizaamu abantu tubawa ddobo tetubawa kyennyanja. Nze mu Kawempe North kye nasazeewo okukola ng'omubaka wa parliament w'ekitundu ekya Kawempe North era nabagamba wano nabagamba nti omusaala gwange ebitundu 7 ku buli 100 bigenda kudda eri bantu era omusaala ogwasoose okutonnyako ebitundu 7 ku buli 100 nabizizza dda eri abantu mu kwekulaakulanya mu kulaba nga babeera happy. Ekyo nakyogera era yensonga lwaki ndi mu kuteeka manifesto yange mu nkola. N'olwekyo abakyala mbempowalinze abavubuka abakadde lwaleero kati tulinawo Kawempe North Tailoring Center. Kawempe North Tailoring Center eyeyigiriza abavubuka okubeera nga abavubuka abakadde abakyala okubeera nga batunga ebyalaani kutunga ensawo okutunga kapeti okutunga gomesi okutunga t-shirts okutunga overall eyo nayo enteekateeka eyetambula era ebyalaani byaffe nabyo bigenda mu maaso. Muvubuka ajja n'ayiga okutunga bw'amala okuyiga okutunga ne tumuwa omulimu oba okiwulira ate tumala omuwa omulimu n'aba nga ye yennyini ate afuuse kintu yennyini kwegana owuninga kyayize naye abantu badde bamala okusoma oba nayiga okutunga ekyalaani ate naddeeka n'atuula ebyo twalwanyisiza nenga nti segirinya omuntu wamala okuyiga okutunga tusigala naye nga tukola naye kakati ye yennyini n'afuna omulimu ye yennyini ng'akola era enteekateeka yaffe ey'ebyalaani eyo naye egenda mu maaso.
entekateka yaffe eya ambulances olwaleero ambulance yaffe eri gye twalonkinga etambula eggwanga lyonna eri gundi eri Mbale ebadde Mbale Jinja leero gyetambudde mayina leeta ambulance 2 emu ya Kawempe North naye ate twateekawo ne up country ambulance egenda okutambula eggwanga lyonna ng'egenda eyambako abantu baffe abatayina mwasirizi era nebaza omukyala gwe bayita bamuyita Wamendo mukyala bamuyita Wamendo ali eyo Mbale yankubidde ku makya nanga Mr Update ambulance yo tugirabyeko wano Mbale naye nyina omulwadde ajja wano mu Mbale Central Market waliwo omulwadde ali bubi emuyambe ambulance yaffe negenda mu Mbale Central Market nejjawo omulwadde nemutwala bangambye olwo n'akatundu akalala bakayita nkerabidde nayera bajjeyo omulwadde so kyetuli mu kukola okulabanga ambulance eyo eya up country ambulance buli district ebeerayo omulundi olunaku lumu buli district ebeerayo olunaku lumu buli district ebeerayo olunaku lumu twagala okulabanga abantu baffe tubataasa mu mbeera gye balimu because Segirinya mbadde nnumwa mbabuulira mazima omuntu nga afuna accident ne bamukwata ne bamuteeka wansi wa patrol ne bateekayo gye bateeka omubbi gye bateeka afinya accident gye bateeka n'afudde kati mu process ey'okubatwala mu ddwaliro omulwadde n'omulamu omusayi ne gugenda nga gwetabula can you imagine patrol ambulances government ya Mwai 7 yaleeta eyenkola ninga Segirinya nyina okugirwanyisa ne tuleeta ambulance eziri ku mutindo gw'ensi yonna eyo ambulance bwe baba kutwala bagenda bakebera ebigere bifunctioninga bulungi nnyo omutima guli gutya amawugwe gali gatya ekibumba kwegamba omuntu ogenda mutuusa mu ddwaliro ddala nga waliwo ebimukoleddwako era abantu bangi nnyo ambulances ezo ze naleeta Mr Update be batadde mu ambulance bagenda mutuusa ku ddwaliro ng'aga nti mponye munzizeeka nteredde munzizeeka ngade bamutwala mu ddwaliro naye olw'okuba tulina baddokita abakugu tulina abasawo abakugu abali mu ambulances ezo ate n'ebyuma ebirimu bamanyi okubikozesa omuntu bagenda omutuusa ku ddwaliro ng'agamba nti nedda kye mulina okukola munzizeeka nze mpulira nteredde n'olwekyo twaleeta ambulances ve muziri Mwai 7 ambulance zagula zikajambiya ffe twasazeewo tugule advanced ambulances eziri ku mutindo gw'ensi yonna nga ambulance liba ddwaliro moving hospital actually nze njiyita ambulance naye oyinza giyita moving hospital eddwaliro eritambula ky'omuntu agenda jjanjabibwa mukimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe bafuna akabenje nga yeetaaga first aid asobole okutuuka mu ddwaliro naye omuntu n'atafiibwako ne batuuka mu ddwaliro ng'omusayi gumuweddemu that's why twafunye ambulances ezo zirimu buli kintu kyonna sanitizer buli kimu masks machines zonna ezeyambisibwa okukebera omuntu okulaba nga bamutuusa mu ddwaliro nga mulamu zonna mweziri ate mulimu twataddemu abakyala abaana ab'obuwala abagenda babudaabuda omulwadde bamubuuza tukuwe katunda kalimu sukaali oba akali atalimu sukaali tukuwe Rukuzeedi tukuwe splash kwegamba omulwadde n'agenda nga abudaabudibwa omulwadde alina okugenda nga abudaabudibwa mbabuulira mazima omulwadde buli wabudaabudibwa n'obulwadde tebumuluma nnyo naye omulwadde ne mumukuba empi n'omuboggolera kwegamba afunamu okutya n'olwekyo twataddemu abaana abayina customer care omulwadde oluyingira mu ambulance muli abamu bawoona tetunabatuusa mu ddwaliro olinaga munzizeeka nteredde ambulances ezo era eyo eya up country bw'ogiraba eyo ng'etambula giyimirize mulimu sanitary pads mulimu mama kits mulimu zi maski ambulance eyo eya up country giyimirize bagabe bakuwe maski giyimirize bagabe bakuwe mama kit giyimirize bagambe bakuwe sanitary pads because twatambula ne president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tugenda mu district eyo Zombo Arua Kabula Mayido Kotido nga tusanga abaana ab'obuwala ne batulopera munange ffe ne tugenda mu nsonga zaffe tukozesa ipapula tukozesa bisanja tukozesa bisubi tukozesa byaye ebyokubitooke ennaku nenkwata Segirinya nengamba nti bwe ndigula up country ambulance ngera giteekamu ebintu ebyo omwana ow'obuwala bye yeetaaga era ambulance eyo bw'ogiraba eyo kati olwaleero eri Mbale eri Jinja bw'ogiraba gikuba omukono bagambe tuwe maski tuwe sanitary pads bakuwe sanitary pads bakuwe maski bwoba mukyala ng'ogenda kuzaala bakuwe mama kit
nolwecho twabitaddemu mu ambulance eyo etambula up country kubanga abaana babyetaagana ddala abaana baffe abobuwala abali mbitundu eyo kiche tugezaako okuzimba twagala okulaga government kiche yandikoze okulaba nga abantu baffe babeera empowered okulaba nga abantu baffe bafiibwako nolwecho ekyo nakyo tugezezaako okubeera nga tukikola mu ambulance eyo etambula up country era wogirabira gikuba omukono jiyimirize bagambo mbaka yatugambye mpa maski mpa mama kiti bo mukyala ngo ogenda kuzaala era abakyala mbategeeza temuddamu kutya kufuna mbuto okuva Segirinya bwe yatandiseyo Kawempe North Hospital okuva lwale twalese ambulance gwe funa olubuto tukutwala ozaale tukuzze funa olubuto tukutwala ozaale tukuzze ate bw'ozaalira mu ddwaliro lyaffe lya Kawempe North Hospital bw'omala okuzaala tukuwa bino wammanga tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa bebiso tukuwa ebyenda because omukyala nga amaze okuzaala aba yeetaaga ebyenda era ogwo omulimu gw'ebyenda in charge of byenda ghetto speaker yenteekateeka gwe nagikwasizza kati gwe tumanya nti ozadde balongeezo kilo 2 bw'ozaala abalongozi ba kilo 2 ez'ebyenda ntumanya ti nakato kilo y'emu ne babiri kilo y'emu bw'ozaala omwana omu kilo emu ey'ebyenda eyenteekateeka twagikwasiza muganda waffe ghetto speaker nolwekyo bw'ozaalira mu Kawempe North Hospital tukuwa kilo y'ebyenda tukuwa obugoye bw'omwana tukuwa bebiso omukyala tukuwa entambula ya bwerere okutuusa ewaka oba kimukyula kingezaako okubagamba baganda bange nga kye tunoonya ki omuntu ono azadde aleme kubanga abadde ku tabbu wabula amanye nti bwe nazadde waliwo ekintu abakisanyukidde naye abantu abalwadde badde bagenda mu malwaliro ga gavumenti ne bakubwa empi ne baboggolerwa era bw'ozaalira mu Kawempe North Hospital gwe ekikyo kiba kiwedde ovugibwa n'otwalibwa baby sofuna pampa z'omwana ozifuna oba okiraba omwana oyo alina okujja for examination buli luvannyuma lwa nnaku 3 bongera okumwekebejja mu byuma byaffe bye twaleese eby'omutindo ennyo nolwekyo mmwe abagala okubeera nga muzaalira mu Kawempe North Hospital ate mwe mugenda kuliisa kimu mbabuulira mazima nolwekyo eyenteekateeka naye eri awo ey'eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital nebaza baganda baffe betugenda okukwataganawo mu ddwaliro lino abasawo bayitirivu nnyo abagala okubeera nga bajjanjaba abantu naye kati ntaddewo ttiimu egenda okukola screening mu bantu betufunye sofa abakaapulayinga emirimu mu Kawempe North Hospital we buzibidde olwaliro nga tulina abasawo 7 naye ate kuwaba abasawo 7 twetaagako abasawo 20 banne ekyovula bantu bannange eggwanga lyaffe Uganda nnyo unemployment yamaanyi bannaye okusoma doctorate si kintu kyakusaaga naye wallahi abasawo twetaagako 100 naye application nyina z'abantu 7 nenga twetaagako 20 ate nga bonna ab'ensanvu bonna bampeereza empapula wano bonna nga balungi mazima ga Katonda mu ggulu ne twetaagako 20 kati ndi mu tabbu eyokola screening tulabe gwomusawo gwe tuleese oyina spirit of nationalism twetaaga omusawo agenda okukola mu Kawempe North Hospital ng'oyina mwoyo gwa ggwanga ng'oyagala ensi yo nga omulamu agwo is to save life twagala eddwaliro eryaffe libeere lyanjawulo ng'osobola okugenda mu America ne bagamba eddwaliro walirese Uganda genda bakugire bakuwadi meeting mu Kawempe North Hospital nga bw'ogenda Nairobi bagamba nti ddayo mu Kawempe North Hospital nga bw'ogenda Kenya bagamba ddayo mu Kawempe North Hospital nga bw'ogenda UK nga bagamba ddayo mu Kawempe North Hospital kyova olaba eddwaliro lino njagala kukola partnership n'aga amalwaliro amanene mu nsi yonna oba okiraba nga nsobola n'okufuna abasawo abava Nairobi Hospital kati nafunye abasawo 2 ab'e Nairobi Hospital bangambye Segirinya ffe twagala musaala twetaaga otugulirenga air tickets ezituleeta n'okutuzaayo ffe tujjanjaba abantu bo kanu imagine abono be basawo bankolanako mu Nairobi Hospital ne banjagala nnyo ne bebagaba nenyine ekirowoozo ky'okutandika eddwaliro ne bangamba no for us we are ready gwetandika eddwaliro ffe tujjenga mu wiiki nga tujja emirundi 2 tujjanjaba abantu nga tudda ffe kaso tugulira air tickets olwo omubaka wa parliament Segirinya ntandise ng'omuntu asobola okufuna facilities eyandifunye mu Nairobi Hospital nga asobola zifuna mu Kawempe North Hospital yenteekateeka gye tuliko ey'okulaba nga embeera ebyobulamu tugiimprovinga mu ggwanga lyaffe Uganda n'olwekyo kyembasaba ki
kyembasaba ki mbasaba nti enteekateeka zonna ze tugenda okukola mu Kawempe North muzaanirize kubanga nteekateeka zendiko za kulaba ng'ekitundu ekyo tukikulaakulanya kituuke ku level we tulina okukyetaaga kubanga mbabuulira mazima kintu kye bayita kutandika ddwaliro n'oliteekamu buli kimu kyonna buli kyuma nga weekiri olwaleero abantu bazze ne balambula ne bagamba nti aba allied medical workers abo be bagaba license bazzeeko olwaleero mu Kawempe North Hospital bangambye nti Segirinya kino nga tukirabanga ebitanda amazima ga Katonda mu ggulu tulese biri ebitanda byennyini okyebakako n'owona nga tebannaba nakujjanjaba n'owulira ng'oteredde naye tuba tugenda malwaliro ga gavumenti ebiku nze nagenda emulago ebiku byannuma emulago wali enkukunyi kakati ogenze kujjanjaba musujja ate n'ovaayo ng'ofunye omusujja gw'ebiku ofunye malaria ensiri sujja gw'ensiri ofunye ebiku bikulumye kye twagala okujjawo muntu bajja mu ddwaliro bulwadde bwazze nabwo bwe tujjanjaba ayitafuneyo bulwadde bulala yensonga lwaki twagala okulaba nga Kawempe North Hospital ebeera yanjawulo ne nagenda mu ddwaliro lumu emulaga eyedda nga bantu teyo Segirinya nalindi siri mu mbeera nnungi mumanyire bantwala emulago omusawo abakuba empisonga eno takiku kali gwe yazo okujjanjabibwa obulwadde obulala ayi novaayo nga ofunye obulwadde ate obulala ebyo bye twagala okujjawo kyovalaba eddwaliro lyaffe dirimu buli kimu timba bw'ensiri weebuli abasawo abakugu weebali abasawo aboogera na customer care ku ddwaliro lyaffe mwena mugenda kugitya ate nange Segirinya olw'olumu njateekangamu eganduula y'obusawo nyambeko ku basawo bange okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo enteekateeka sigenda gireka bula essaawo ntambule ngende abasawo bange nyina okubeera nga mbeera nabo mu nteekateeka ey'okulaba nga tutaasa obulamu era mu ddwaliro lyaffe ojja kujjanga Segirinya omusenga naye ataddeko eganduula nga ndi mu kugayidinga bannange muyambeeko abantu naye otwala omulwadde emulago ku Kazolito amanyi abantu abafiira emulago ku Kazolito awo ne bafiiraawo Kazolito amazima ga Katonda mu ggulu n'owulira ng'ennaku ekutta omuntu temujje n'emisinde mu ambulance ne mutuuse emulago ne muteekaawo n'amalawo essaawa nnya nga tannakolwako n'afiiraawo yeyo embeera gye twagala okujjawo Segirinya kibadde kinnuma nga ambulance nzireese ziri bbiri ng'omulamwa gwa ambulance kuddusa abantu mu ddwaliro bafune obujjanjabi ate nga emubatuusaayo tewali abafaako omulwadde n'afaawo ng'olaba ate nga mumuleese emisinde okumujjanjaba kye nakoze Segirinya ne ŋŋamba nedda katandikewo eddwaliro nga omulwadde gye tumujje tumuleeta mu ddwaliro ne tumujjanjabisa naye abantu mubadde nfuna challenge Segirinya ambulance ozireese naye abantu gy'obatwala bafiibwako awo nga nange ekibuuzo ekyo bw'okimbuuza ansa nga sirina mbabuulira mazima nga bw'ombuuza ekibuuzo ekyo nange nga ansa sigirina naye kati olwaleero omulwadde tumujja gye tumujje ne tumutwala mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital najjanjabibwa bw'awona ne tumukolera ka package era mwe abagenda okujjanjabibwa mu ddwaliro lyaffe ate banete abatali balwadde bambito kuba mugenda wulira ebimu ku bigenda okufunibwa omulwadde ate mujja abamu nga temuli balwadde omulwadde bw'ojjanjaba mu Kawempe North Hospital tukujjanjabira bwereere bw'owona tukuwaayo ka package ng'omulwadde akagenda okuyambako ewaka because wano mu ddwaliro badde tokola tukuwaayo ka package akatonotono akagenda okuyisa mu mbeera eyo ng'oli waka ofune katunda ofune ku kisplash ofune ku kirukuzedi omulwadde waffe tugenda kumontalinganga nga abasawo baffe bajja newuwo ne balaba omulwadde ali mu mbeera ki embeera etambula etya bukyanga ova mu ddwaliro amaanyi ate nga bakolako bakebera bakolako examination body examination okulaba omubiri guli gutya eyo nteekateeka tugenda gitandika mu Kawempe North constituency mu nkola ey'omubaka wa parliament eyakalondebwa omujja Segirinya Muhammad kwegamba omuntu ebintu ebiri mu nsi ez'ebweru njagala bireeta Uganda nga ntandikidde mu Kawempe North osanga ne gavumenti eneekoppa kye ŋŋenda okukola netandika okufa ku balwadde mbabuulira abantu ebitundu 7 ku buli 100 bafa lwa bulagajjavu ebitundu 7 ku buli 100 bafa lwa bulagajjavu Ghetto Speaker ngambye Segirinya enteekateeka gy'onkwasiza nja gitambuza oyo Ghetto Speaker musajja wa kabi nnyo ebitundu 7 ku buli 100 bafa lwa bulagajjavu mbabuulira mazima
ne mukwata omulwadde ne mutwala mu kazolite wali emulago n'amalawo essaawa 2 tannafiibwako. Waliwo nvubuka bamuyita Jowero, mulindwa Jowero owa LDU yamukubye kiro, bamukubiddeyo Kasangati ne bankubira Mr. Update ne bangaalwo nvubuka wano bamuyita mulindwa Jowero aba LDU bamukubye ali wana asigaddeko kikuba mukono. Jukira eddwaliro lyaffe officially tetunaba kuggulawo. Ne nkwata ambulance ne nkwata loni da transporter ne tudduka emisinde ne tukwata omwana oyo Jowero mulindwa munna people power ne tumuddusa mu ddwaliro erimu lyesijja kwogera. Bwe twatuuseeyo ne bagata tumukwatako nga talina ssente. Ne magamba tetumukwatako nga talina ssente. Kinakoze ne mujja waawo ne mutwala mu ddwaliro. Gine eddwaliro lye namututte mu lyesijja kwogera ne ngenda ne bagamba omwana ono mu mukoleko immediately ne bamukolako biiru yonna buli kimu n'enkisasula naye nga jjukira bambi omutwe omusaayi gwadde gubulako katono okutonya mbwongo. Era singa saabadde nze Seggirinya Muhammad mbabuulira mazima oyo mwana singa mufu gwe mbateddeyo ku page awo bamuyita mulindwa Jowero singa mufu. Kyembagamba ki nti abalwadde bangi nnyo abayita mu mbeera bwetyo. Ambulance zedduka ne mutaasa ne mutwala ku ddwaliro ne bw'atuuka wali n'atafiibwako n'afa olw'obulagajjavu. Muganda waffe Ziggy Wine yafa lwa bulagajjavu. Lita Nabukenya yafa lwa bulagajjavu. Abaana bamutwala mu ddwaliro bwe bamutuusa mu ddwaliro e Mulago abasawo tebamufaako. Kino kiri ku likodi Lita Nabukenya yafa lwa bulagajjavu bw'eddwaliro ly'e Mulago. Omwana teyafiibwako nga bamutuusizza wali. Era singa Lita Nabukenya accident police patrol ya mutomera yagifuna mu budde buno nga tulina Kawempe North Hospital osanga teyandifudde. Ne bamudduse Mulago baba mutuuse Mulago abasawo ne batafaayo Lita Nabukenya omusayi ne gumugwamu paka lwe yafa. Kati ezo challenge zendaba n'abaana baffe obutafiibwako abasitwago nga bafunye obuzibu yensonga lwaki Seggirinya natandiseewo eddwaliro eryaffe. Eddwaliro eryaffe erigenda okujjanjaba abaana baffe abasitwago ku bwereere. Erigenda okubeera nga lifa ku muntu wa wansi ku bwereere. Essente Seggirinya ogenda kuzijjawa mbagambye omusala gwange ogw'obubaka bwa parliament nasazeewo ngusaddaake eri abantu b'e Kawempe North. Nze Seggirinya najja kukolera bantu. Emmotoka nasigadde mu sipaasi ye yange enkadde sigenda kugula mmotoka mpya. Kino nkiddamu sigenda kugula mmotoka mpya. Sisobola Seggirinya kubeera mu mmotoka mpya nga abantu bange bali maziga, abantu bange basula njala, abantu bange nga bakaaba. Sisobola ati so tambuza ebigere. Nomba ngambye kulinnya boda nsobola ogirinya. Seggirinya nakulira mu nnaku ey'ekika ekya waggulu sina bulamu bwe sobola kubeeramu. Kyennaganye kwe kubeeranga era mwabamu abalowooza Seggirinya bwe tunamuyita ku mukola agenda kujjira mu mmotoka ey'ebbeeyi nedda ogenda kulengera emmotoka enkadde kigudde waani mwe ngenda okujjira. Essente ze nandiguzeemu emmotoka empya ngenda zikwata nziwe abantu baffe aba wansi zibe empowering because mwe mwanfuula kyendi mwe mwanfuula omubaka wa parliament. Lwaki neefuula ow'ekitalo okusinga mmwe mulina obuyinza obunteekayo n'obunzijjayo. N'olwekyo nze mbabuulira mazima ndi ku mulamwa gugamba abantu baffe be balina okusookebwako then ffe tusooke tuneekulaakulanya oluvannyuma ne katusooke tufe ku bantu baffe abaatulonda ne batuteeka mu bifo bino. Abo abantu be mulaba abo be baatufuula kino. Nze mmotoka ngenda kusigala mu yange enkadde era togenda kunda mu mmotoka mpya. Kyo mbabuulira mazima. Ezo sente milioni 2 ezogula emmotoka nga emmotoka milioni 2 Seggirinya njagazaaki. Nze omusajja yagira ku lole y'amatooka okuva e Kaddugala. Nvuga emmotoka ya milioni 2 tekisoboka. Eyagira ku lole y'amatooke ng'ekinvuze emmotoka ye milioni 2 kyekyaki. Kankwate sente ezo ngende mba mama batunda gonja mbongeremu, ngende mba mama batunda kasoli mbongeremu. Tuyina abaana baffe bagenda mu nsi za Buwalabu ne baleka eno bamama baabwe ku byalo tebalina mirimu gye bakola. Bamama abo abasindika abaana baabwe mu nsi za Buwalabu nabo ngende ngamba noonya maama osobola kukola ki kutunda nnyaanya emitwalo 10 gijo mama suubula ennyaanya. Gwosobola kukola ki kutunda ngoye mama suubula engoye emivumba ofunemu akasente. Gwosobola kukola ki nsobola tunda nsawo suubula.
bwentyo bwenjagala Ssegirinnya okukola gwosobola kukola kikutunda manda bwe kusubulira ensawo 10 ne tukuterawo ne kutiya y'amatoko ne kulaakulanya nti ebyo Ssegirinnya bingenda okuteekamu amaanyi okusinga okuvuga emmotoka ey'obukadde 2 ng'abantu bendi present nga basula njala nga n'enju zigenda kubagwira awo Ssegirinnya naganyeewo era y'ensonga lwaki nze ebyange byonna mugenda kubirabira mu bikolwa mugenda kundabira mu bikolwa sigenda kugula motoka sisobola sisobola emotoka nja jigula empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse president w'eggwanga Uganda nga bamulangiridde awo nange Ssegirinnya nja kweyagalamu nange Kyagulanyi kaba namulangirira ku bwa president awo nange mujja kunsonyiwa kuba okajja kubeera kaseera kakujaguza ne kati mu kiseera sina kyenjaguza sina nsonga lwaki nvuga emmotoka empya ngenda sigala mu kimotoka kyange kikigudde waani naye Robert Kyagulanyi ne bamala bamulangirira nti ye president wa Uganda awo nja kulumyamu ku bayaaye mbabuulira mazima awo nange abayaaye nja balumyamu Ssegirinnya awo nja balumyamu awo Ssegirinnya awo ngulirawo limozini awo mba tiimu limozini awo mba tiimu limozini mbabuulira mazima awo nyinza okufaafagana n'omuntu awo mba tiimu limozini oba motoka kyawe endala ey'ebbeeyi nga bamulangiridde naye kati mu kiseera kino nga tukyali mu mbeera eno gye tulimu ng'abantu baffe basula njala abantu baffe bali mu mbeera mbi abantu baffe n'ekyokulya tebayina Ssegirinnya sisobola mbabuulira process by process ngenda sigala mu kamotoka kange kakigudde waani kengenda osigalamu kakigudde waani naye Kyagulanyi olangirirwa bwati awo munansonyiwa nange nja kweragamu ng'owakagatta akamu Ssegirinnya awo nange nja kuba njagala mpya nja kuba njagala mpya awo batolina kyongamba nedda Kyagulanyi nga president oba tolina kyongamba oba tolina kyongamba awo nange mba njagala mpya naye mu kiseera kino nga tuli mu mbeera ey'obunkuseere ng'abantu baffe tebalina kyakulya abantu baffe embeera ebayinze abantu baffe bagobwa mu mayumba abantu baffe bafa tewali nsonga lwaki ngula emmotoka empya bukadde 2 ngulinze bulinzi kugwa kakwawunti bwe buti ate olaba mbikola kati ku kasaala kana akatono akakajja kati mulinde obukadde 2 bujje mugenda kakasa bukadde 2 budget yabwe eri bweti kisookera ddala njagala okulabanga tuzimba maternity ward ku ddwaliro lyaffe lya Kawempe North Hospital maternity ward eri advanced ku bukadde 2 eyenteekateeka weeri obukadde 2 nyinako enteekateeka ey'okulabanga noonya bamulekwa babaganda baffe abafiiridde mu struggle nyina okunoonya abaana ba Lita Nabukenya abaana ba Yasini Kawuma abaana ba Dani Kyeyune abaana ba Kimu Ssekamwa abaana abo bamulekwa abasigala noonya ababasigaza mbagambe musobola kukola ki abaana ba Yasini Kawuma tusobola bakolera kino abaana ba Dani Kyeyune tusobola bakolera kino abaana ba Kimu Ssekamwa tusobola bakolera kino ebukadde 2 abaana abo family zaabo nze empowering kobo bukadde 2 obw'emmotoka bagenda okutuwa family zaabo nze empowering bwe mala nonye bamaama era bamufuna mpola mbage maama omaji bamaama abo mbafiirako nnyo mbanoonye maama osobola kukola ki tulinamu abantu bafawo mu Kawempe basika chips bakozesa capital mutono nabo ngende mbongeremu ekirala esente endala ngenda ziteeka lantu twatandiseewo gundi twatandiseewo ndozo mwagirabye enteekateeka yaffe ey'okulanga tuyigiriza ebyemikono ebyemikono abavubuko abagala okutunga abagala okuluka abagala okuwumba bulooka abagala okukola ki enteekateeka nayo weeri esente ezimu nziteeke mu department eyo then sente endala ku bukadde 2 olwo bwentematema nzikwate noonye abaana baffe betubadde nabo mu struggle nga tunoonya akaluka president waffe kebabba mbagambe musobola kukola ki geto speaker gusobola oyagala kukola ki waswa oyagala kukola ki gundi oyagala kukola ki gundi oyagala kukola ki abaana abo nabo mbe empowering nze njagala nnyo okulaba nga bafuutu soldiers mbafaako nnyo Katongole Julius oyagala kukola ki gundi oyagala kukola ki kwegamba struggle tugitambuze ate nga bwe tukola struggle tugitambuze ate nga bwe tukola kambabuulire mazima struggle tewali struggle enyuma ng'omwana ekyokulya kirina eyo struggle enyuma nnyo
tutambuza struggle nenga nekoleseye emmere tutambuza struggle nga nekoleseye emmere naye nga amaanyi ago gayise mu Kawempe North ku bukadde buno ebibiri bwe bagenda otuwa nti bwakugula motoka nze sente zange bwento ngendo zitematema motoka eno kigudde wani gye nyine nkadde mala then abaana baffe betwali nabo mu struggle nga tunonya akaluka president waffe kebabba bamanye nti mbutuufu Segirinya kadi gye bamuweya NUP ye kadi esobodde okubeera nga ejjukira omunaku ne babaka bannanga abalala bana abakoze ekyo nabo nja bakubira mbugalo bambi abaana bano tuleme beerabira babaka bannange tuleme kwerabira baana bano betuze tutambula nabo era nakati abaana abo mbalimu nnyo bankubira munange Segirinya landlord atwala kaguddeyo ensonga nenjikolako Segirinya omwana alwadde ensonga nenjikolako Segirinya munange nasuze nga nfa ensonga nenjikolako abaana abo mbalimu nnyo lwaki mbalimu nnyo olw'ensonga be banfuula kyendi abaana bafaabo betwanoonya nabakaluka president because baana bakola omulimu gw'amaanyi nnyo naye wiini yaffe nenyagibwa mwami Museveni n'olwekyo tetusobola kwerabira baana abo era mbabuulira mazima tugenda kutambula nabo paka tugenda okuddamu okunoonya akaluka president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka 2026 nga buli mwana yenna ali empowered ekyo Segirinya ndi mu kukitambuza nga omubaka wa parliament ow'ekitundu ekya Kawempe North constituency n'olwekyo mu nteekateeka ey'okulaba nga twagala okulaba nga twa advancinga politics w'eggwanga Uganda awo Segirinya bwentyo bwengenda okutambula struggle tugitambuza naye nga nekoleseye emmere awe tugenda okutambulira mbabuulira mazima we tugenda okutambulira era mbabuulira Bosco andi Bosco abadde alowooza Bosco adde alowooza nti fe twebase twakutte ebifo buno kwongera kulaba nga tuteeka enteekateeka ennungamu eya Uganda empya mu nkola NUP nga tuli ababaka 58 omanyi kye tugenda okukola ababaka 58 gomanyi kye tugenda okukola ababaka 58 aba NUP fena ntugula ambulance fena ne tuzimba eddwaliro gomanyi ababaka benale mwe tugenda obalabisa ababadde mu ntebe Yuda mali nazimba eddwaliro Mawokota Segirinya nezimba eddwaliro Kawempe ani awo mulala Serukenya nazimba eddwaliro muganda wange ani ono ni Nyeko Deriki naye nazimba eddwaliro ne tukola ebyo mbabuulira mazima muganda affe Joyce Baagala Emitiyana naye nateekayo eddwaliro nga buli omu agamba nti eryo eddwaliro lyazimbibwa Segirinya wa NUP eryo eddwaliro lyazimbibwa Joero Ssenyonyi owa NUP eryo eddwaliro lyazimbibwa Serukenya owa NUP eryo eddwaliro lyazimbibwa Gundi owa NUP omanyi kitegeeza Bosco tugenda kumuwamba nga tamanyi enegenda kubeera blood revolution nga buli muntu yenna agamba ababaka ba NUP bo beewaddeyo obutalya ne bagaba bakolera abantu faawe tugenda okutambulira slow but sure nti buli mubaka wa parliament bwazimba yakalwalira akayamba ku bantu be oba abantu omaze okubeera nga oyina ettaffaali ly'obateekako government tuba tugirabisizza bana abaka ba parliament ababaddeyo ne bagaana okubikola tuba tubalabisizza nti okuva NUP dwe yayingiza abaka ba parliament 58 mu bye bakoze kubanga abantu bataddeko amaaso mogi nnyo olwalero okufuna ennyumba mu Kawempe si kyangu tosobola kufuna nnyumba mu Kawempe ofuna enju mu Kawempe si kyangu enju mu Kawempe ziggwawo lwa buwoomi kubanga enkula nere mu Kawempe North buli muntu agamba kati naye nyina kusula mu constituency ya Segirinya nyina kusula mu constituency ya Segirinya okuva ku makya nfuna masimu wakyali ennyumba eyo Segirinya wakyali ennyumba naye n'abantu kati mu Kawempe tebakyasenguka kati tabu yazze ettaka mu Kawempe lyalinye lwaki olwa development gye tutandise okubeera nga tuteeka mu kitundu kyaffe ekya Kawempe North n'olwekyo bino ebintu tugenda bikola si mu kweraga wabula tubikola nga ffe olw'okuba nti tuyina kye bayita spirit of nationalism katusooke tukulaakulanye abantu katusooke tusakire abantu bamanye nti 2026 balina otukwasa entebe y'eggwanga Uganda kalulu kaffe kanyagibwa naye akalulu kaffe engeri gye kanyagibwa mbabuulira mazima
katukozese ebifo bino tukolera abantu bamanye Uganda empya gye baasubwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda. Gwe unyole basegiri nyankoze bino olwo Kyagulanyi singa ye president gomanyi singa kiri mu Uganda mumanyi singa kiri mu Uganda singa Kyagulanyi ye president bana ndowooza namune mpuliranga n'ennaku enzita amazima ga Katonda mu ggulu. Kyagulanyi singa yalangirirwa bwati mumanyi singa kye muliko twalina enteekateeka y'okuweereza ennyonyi buli nsi mujje tujaguze. Eyo enteekateeka yali ewedde. Kyagulanyi yalina enteekateeka ey'okuzimba amalwaliro mu buli constituency amalwaliro abiri nga gali ku level nga gali ku mutindo nga bw'olaba Nairobi hospital. Eyo enteekateeka yaliwo. Ono COVID afenkenya abantu waffe ne bagenda malwaliro oxygen naggwawo kyandibaddewo nga Kyagulanyi president. Kyagulanyi nga ye president ne bagamba nti kati nga Kyagulanyi ojja omunyumiza nti owaaye nti oxygen yaweddewo omulwadde afudde. Wano mu Uganda kyandisobose tekyandisobose mbabuulira mazima munange oxygen aweddewo abalwadde kwe kufa tekyandisobose nga Kyagulanyi president w'eggwanga Uganda. Negwe ne bajja ne bagamba nti abalwadde bafudde nti oxygen yaweddewo. Can you imagine? Oxygen ono government kikyegenda okuwa abantu ekyobwerere nga nze mu ambulance yange mulimu oxygen cylinder 5. Ambulance mulimu oxygen cylinder 5 neri ambulance erimu oxygen cylinders 5. Tusobola otekako abantu oxygen bana omulundi gumu okumala ennaku nga 3 nga taweddeewo. Nga taweddeewo ne eddwaliro erya government ne bagamba nti oxygen yaweddewo. Can you imagine? Banange kikabya n'amaziga. Ambulance yange erimu oxygen cylinders 5. Just ambulance. Kawempe North Hospital tuina oxygen cylinder 30 zenaguze. Kuba manyi mu kaseera kana aka pandemic ekimu ku kitaasa omuntu nga mulwadde wa COVID aba oxygen. Then nga we mu boosting immunity ye nabanga asobola okubeera nga atereera. Chobola oxygen cylinders mu Kawempe North Hospital tuzirese mu bungi olw'ensonga tukimanyi tuli mu kaseera ka pandemic. Naye otuuka mu ddwaliro ngeri ya Mulago Hospital nga balina oxygen cylinders 2 nga buli omu kwasharinga ne bagamba nti mumanyi nti oxygen yaweddewo. Buli aliko oxygen ne yeerabirira aba funeral services ne bakola. Eyo embeera gye twagala okubeera nga tulwanyisa yensonga lwaki Segirinya natandiseewo Kawempe North Hospital. Ekyo kyali kirooto kyange since day one. Nebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe wampa kaadi eno ey'obubaka bwa parliament n'enfuka MP. Ebirooto byange n'ebimu ku bye nayagala edda okukolera abantu kati ndi mu bikola. Mbadde sobola bikola nga ndi road councillor. Mbabuli amazima mbadde sisobola. Ne kati nga ndi mbaka wa parliament nsobola bulungi nnyo bikola. Sokera ddala nga ndi mbaka wa parliament nsobola okusaka emikwano n'enzimba n'amalwaliro amalala 4 agali ku level ya Mulago Hospital mu kitundu kyange kya Kawempe North. Ndi ku level esaka amalwaliro 4 nenga zimba mu Kawempe North Hospital. Mu Kawempe North Division malwaliro 4 nenga lobinga. Ngandi mbaka wa parliament ndi ku level ereta dokita yenna gwenjagadde najjanjaba abantu bange mu Kawempe North Hospital newe nabeera road councillor nga sobola bikola. Lwekyo nebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange okubeera nga wampa kaadi eno eya National Unity Platform n'enfuko mbaka wa parliament ennyambye okukola ebimu ku bye nalootedde okukola. Nayagala okugula ambulance nennema nengenda mu America ne bampa ambulance ey'obwerere nenjituuse nakawa ne bagikwata nakati ekyaliyo. Nafuna ambulance mu America nenjitika nejja bwe yatuuka nakawa ne bagikwata. Kati nakawa mpitawo ne zino nga zinyenya bunyenya neri sikyayagala kumanya. Eri najiba wadde najibalekedde gye najja mu America ne bagiwamba. Kati mbayitako buyisi nayo sagana kumanya. Era nagiringizaako nenga nti yafuuka bikadde kati. Ngandese zino empya. Nenga najijja mu America netuke nakawani so basajja ne bagikwata ne bangamba Segirinya sasula omusolo gwa $5 million ate ambulance gye bampera obwerere
kati ene yitawo wali ennakawa zino zenalese ziyite ennakawa ne zikuba akagombe eri gye bakwata eri wali naye wennyini weeri ne yenyeenya neyiga nti bannange kikino era nayise waawe ennakawa kuba URA abalemesa eri ambulance okutuuka naziyisizaawo zino nenzeetolozaawo emirundi nga 8 nenziyisaawo emirundi nga 8 mbagambe nti mwawambeemu nendeeta 2 bawambeemu nendeeta 2 ekyo kyali kirooto kyange ekya ambulance because Segirinya njagala nnyo okutaasa obulamu njagala nnyo okutaasa obulamu banayenze essanyu lyange ng'abantu bali happy kifulanza akatono kennyina mba njagala nkawuzeemu eri bannanga abatayina era abantu abewuunya byenkola bambi temunneewuunya bambi omutima gwange bwe gutyo bwe guli nze nnumwa nnyo nga waliwo akaaba ate ensanyuka nnyo nga buli muntu musanyufu kyova olaba Kawempe tugenda gikola ngenda kukola Kawempe mwenna mutye eyo Kawempe North ngenda gikulaakulanya mwenna mutye twalese boda ambulances boda ambulances ezo lwaki nazirese olunaku lwe bakuba muganda waffe Katumba Wamala amasasi tewaliwo mmotoka esobola mutaasa mangu awo boda ye yakola ne ngamba Segirinya bwe ntandikawo enteekateeka eya boda ambulance tekole nti waliwo emmotoka weetasobola tuuka naye ng'ate boda ambulance esobola tuukawo era enkola ya boda ambulance nayo nagisookeza mu Kawempe North Constituency naguze boda ambulances 30 kubanga Kawempe North nyina emiruka 9 emiruka 9 nyina ebyalo 5 kati buli byalo 2 nabiwadde boda ambulance emwemu kati bwe namaze boda ambulance ate nengula ne boda eza buli stage tulina stage 30 mu Kawempe za boda ennene buli stage nagiwadde boda emwemu eyo boda lero eyambamu omu n'enkya n'eyamba omu akasente akavaamu okateeke mu segi box at the end of the month akabox ako kaase sente zojjeemu naawe zigatteko ogule boda eyiyo buli stage nagiwadde boda emwemu ng'ovudde ku ziri boda ambulance nga kyennoonya okulaba nga tukuliyetingawo emirimu twagala nnyo nze issue yange ya kusomesa abantu kubeera ba job creators instead of being job seekers ndi mubasomesa kubeera ba job creators tugezaawo okutondawo emirimu kati bwe tumala okutondawo emirimu abantu baffe ne babeera empowered bagenda kunoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu baffe bagenda kubeera mu struggle nga bali happy nga bagamba nti ffe tuli happy kubanga ekifo kimu ekyobwa MP wa Kawempe North sofa we twogerera kyakakulaakulanya abantu abawera 10 mu Kawempe North naye nga bampe ekifo kiryaki kadi yeje ya Segirinya Muhammad abantu already abali mu 10 bali empowered nga bali happy nga bobatuukako no babuuza banange kiri kite bagamba nti ffe wano tetubanja NUP tetugibanja ffe wano NUP tetugibanja kitegeeza ki nti omuntu omu bw'aba mukozi asobola okukola ate n'ayamba n'abalala kaso omuntu omu bw'ati bw'aba mukozi asobola okukola n'ayamba n'abalala NRM ina abaka balimbina ffe aba NUP tuli 58 naye omulimu w'ababaka ba NUP gwe tugenda okukola gugenda kubisaamu ebitundu 10 ku babaka ba NRM kubanga ffe twazze nga tuzze kukolera bantu enjawulo gye tulina n'abalala nti kadi emu ya Kawempe North ya Segirinya Muhammad abantu abali mu 10 already bali empowered bukyangandayira kati giri myezi 2 bali empowered bali happy ne NUP kati bwekibanga mu myezi 2 10 luli happy ne tugenda mu kitundu ekirala ngo 10 luli happy ne tugenda mu kirala ngo 10 luli happy tunagenda okuyingira 2026 tunoonya akaluka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buli omu agamba nti bannange NUP twagirabidde ku babaka baayo kyofuna abantu bataddeko amaaso moogi nnyo batutunuulidde nze no mu Kawempe mbabuulira mazima Kawempe twetaaga eddwaliro eryaffe eryo lyo lyawedde Kawempe twetaaga kindergarten eyaffe Kawempe North kindergarten Kawempe North secondary school Kawempe North primary school ebyo nabyo tubyetaaga
Kawempe North maternity ward abachala bafeje bazalira. Kawempe North ambulance ezo zo mwazirabye. Kawempe North skilling center eyo nayo ejja budde bonna twatandikidde ku byalaani nga kyetunoonya ki twagala okulabanga abantu waffe babeera empowered. N'olwekyo kyenjagala okubategeeza enteekateeka ey'okkulaakulanya abantu waffe twagitandiseeko dda. Bannakawempe mbabuulira mazima temugenda kwejjusa kubanga ekyatuleese kukola kyekyannonza sagirinya kukola. Nzo mu kubaka ba parliament abawangula n'obululu obungi mu ggwanga Uganda kikyenyiza okusasula abantu okujjako okubeera nga nkola ki mbakolera. Kyokka kyensobola okusasula abantu kubakolera. N'olwekyo yenteekateeka gye njagala okubeera nga mbategeeza abali wano ku the updates online page. Ekyokubiri, olwaleero bw'otunuulira ebigenda maaso mu ggwanga Uganda toyinza butakaaba maziga. Abantu waffe nga basula njala ne balajana munange segirinya wana abaana baffe mwana bagenda kufa njala wano leero twasuze bubi. Abantu abo tebabadde ngomboze mu nsi abantu badde basobola okubadde beekolera ne bafuna akokulya. Naye olwaleero amazima ga Katonda omuntu asobola kufuna kakulya. Omuntu watuukira okusaba embeera ebe muyinze. Ebyo byonna weebirirwa ku bantu tulina kye bayita poor planning. Poor planning yerese problem. Poor planning yerese problem. Singa ensene badde yateekerwa abantu tebandifudde enjala. Naye abantu baffe enjala. Covid yabatta n'enjala ebatta. Covid yabatta n'enjala ebatta. Covid yabatta n'enjala ebatta. Olw'okuba nti enteekateeka ya gavumenti eno mbi. Kati baleese enteekateeka tugenda basindikira ssente ku masimu gammwe. Naye essente ze bagamba okusindika buli lunaku bakolamu adjustment. Katugenda ziweereza atafunangako ku mobile money. Tugenda ziweereza oyo eyasuze enjala. Kati onomanyi otya abasuze enjala. Tugenda ziweereza oyo amaze ennaku 3 nga talya. Buli nnaku ssente ezo bazikolamu adjustment. Olw'okuba tuna kye bayita poor planning. Bwogera mu nsinga Netherlands babadde mu lockdown naye nga buli muntu asobola okulya n'anywa. Buli muntu asobola okulya n'anywa. Lwaki? Nti ensi eteekerateekera abantu baayo. Naye ensi etasobola kuteekerateekera abantu baayo. Yensonga kyolaba wano mu Uganda ffe tubeerawo ku mmere ya leero. Omuntu lwakoze lwalya lwatakoze talya. Awo Uganda weetuuse. Lwokoze lwolya lwotakoze tolya. Ekyo kinnuma segirinya. Kinnuma. Lwokoze lwolya lwotakoze tolya. Mu Uganda yaffe wano Uganda. Kyovula babana ababba akaluka president waffe batukola bubi. Kubanga ebyo nebena Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu beera yagala okusaanyaawo abantu okubanga babeerawo ku mmere ya leero ng'omuntu enteekateeka yaliwo nti omuntu obanga akoze obanga takoze ng'asobola okulya. Ne wano mu Uganda lwokoze lwolya lwotakoze tolya. Can you imagine? Kyekiri mu ggwanga lyaffe Uganda. So ekyo kituluma. Era nsaba baganda baffe abali ku the updates online page. Mu mbeera eno eriwo ng'enjala ebalumye ne batuusa n'okwekyawa n'abamuntu abamu ne badduka mayumba n'abantu abamu ne famire zaabwe bazidduseeko. Bwe mwandiyimiridde ne mugamba nti bannange enough is enough. Enough is enough. Ne babba akaluka Robert Kyagulanyi Ssentamu emisana tukunga enseraba. Ate abantu baffe bali mu akatengo bali basobola okuyimira ne bagamba no enough is enough. Kaluka Kyagulanyi Ssentamu bakabbye ne tukireyiminga our victory. Naye abantu baffe batya akatengo. Tobala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wankola bulungi n'oluyimbo lwa akatengo nga kyogezaako gamba abantu akatengo kabaggwemu
because this is our time. This is our time to liberate our country. Nolwecho embeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ekabya amaziga. Bantu bali bubi, bantu basula njala. Chovola segirinya nagaye nti abantu bafa okufa enjala nga ndaba. Ninsalawo bana abana baffe abasitwago. Abana baffe abasitwago bo bambiringa makamba lowoozeko mu ngeri emu oba endala. Because abaana abo tuba tutambula nabo. Abo bo sobola bakkiriza kufanjala nga ndaba segirinya abana baffe abasitwago be tubadde tutambula nabo. Mpola mpola tubatwalirayo kamere. Tulabenga basobola okufuna bambi kye baliisa abaana. Naye nga embeera yo si nungi mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga government tefa ku muntu wa wansi, government yerowoozaako yokka. Abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu bagenda bayiye ekyokulya banoonyeze famire zaabwe emmere. Naye abaana baffe nabo gye bali tebali bulungi, bali mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu. Olwaleero nfunye abaana bawera 30 bali ku embasi wali ya Saudi Arabia balaaja nabangamba segirinya teryayamba. Tuli eno contract zaggwako, contract bwe zaggwako bwe twagenda ku embasi tetuyambye. Naye ng'ekyabajja wano mu Uganda bagende mu nsi ya Buwarabu bagenda kunoonya kyakulya. Minister ya Foreign Affairs teyina kyeyambye. Era kyovula basegirinya ne bagamba bwe ntuuka ngawe mwantuusa mu parliament y'eggwanga Uganda nyina okulwanira kye bayita salary increment ey'abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Because abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu beetaaga empowerment. Abaana baffe bafuna akasente katono nnyo abali mu nsi za Buwarabu. Omwana n'akola n'afuna emitwalo 7 government ne mubbako emitwalo 3 n'asigaza emitwalo 4. Can you imagine? N'asigaza emitwalo 4 nga government emuggyeko emitwalo 30. N'asigaza emitwalo 4. Eyo banaye enkola gyeri. Ensi nga Philippines, ensi nga Malaysia balina abaana abali mu nsi za Buwarabu bali empowered bafuna sente nyingi nnyo. Lwaki abaana abaffe bafuna sente ntono? Era eyo ngenda gireetanga matter of national importance ku floor ya parliament. Twetaaga salary increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Ate segirinya mumanyi bwe njogera ku kintu mba ngenda kiteeka mu nkola. Ekyo ngenda kukirwanako because mu nnaku zange 10 nga nfuusa ombaka wa parliament nakyogerako nengamba nti segirinya bwe nfuuka MP nyina okulwanirira salary increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Abaana kisi akasente akandibadde kasookerwako zandibadde miliyoni nga 2.5 oba 3 esente ezisookerwako kubanga abaana abo sente ezo bazifuna baziweereza wano ate ne zibaako bye zikola nene bafuna obusente nga butono. Ekyo kinnuma segirinya, kinnuma kubanga mu Uganda ebintu tewali. Oyagala toyagala abaana baffe mu nsi bayina okugenda mwezi ensi bakole. Naye bwe bagenda eyo bafiibwako, bwe bagenda eyo bafuna kyenkana ki? Lwaki Philippines bafuna sente nyingi? Lwaki aba Bangladesh bafuna sente nyingi nga abaana baffe bafuna akasente katono? Ekyo kinnuma. Twetaaga minimum wage eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Ekitone nnyo abaana baffe abo nga bafuna miliyoni 3. Ekitone nnyo nga gwe musaala ogusookerwako. Bali abasajja Abawarabu bwe banga kivudde eno nga teeka nti omwana agenda e Saudi Arabia, omwana agenda e Jordan, omwana agenda Oman ayinafuna miliyoni 3. Mbabuulira mazima Abawarabu tebasobola kugaana kubanga Abawarabu sente bazirina. Ekireeta obuzibu omwana baffe bwatuuka mu nsi ezo bano ba agent abamuweerezaayo bamubageiningira oyina bomuwa mitwalo 4 ndaba eno abadde akeera kutuula. Niyo manyo mwana emirimu gyakola abaana booze emmotoka abaana nalya kubuzi Monday to Friday abaana asimuula ennyumba ne batuuka n'omugamba nti omanye ekiriwo jangu naffe n'otukolereko. Omwana omu n'akola mbiyumba 3. Ekyo kinnuma segirinya. Omwana omu n'akola mbiyumba 3 ne bakwata emitwalo 7 ne bagimuwa government y'eggwanga Uganda nemubbako emitwalo 10. Government y'eggwanga Uganda nemubbako emitwalo 30 mbuga NSSF. Omwana asigaza emitwalo 4 naye nga baleka wana abaana baabwe nga basoma bayina families zaabwe wano
n'abaana baffe abamu abali mu nsi za Buwarabu bami basingle mothers majority abasajja babazaalamu abaana ne badduka ne batambula ne bagamba nedda tujja kubeera mu Uganda kusabiriza katugende mu nsi za Buwarabu tukole tunonyeza abaana baffe ekyokulya wallahi bwe batuuka eyo ne babawo obusente obutinye ennyo nga ko babataddo batulugunya ko bataddo bayisa obubi ekyo Seggirinya sigenda kikkiriza nga ne bubaka wa parliament era bakaba nange nabalobinze dda kuba ebyo nabyogerako mu nnaku zange 10 ezisooka nyina okulwanirira omusaala gw'abaana abali mu nsi za Buwarabu Queens ba Queens omanyize sibayita bakadama nze mbayita ba Queens era bwe ndaba bayita bakadama mpulira nga n'ensoloso zintambula abo mbayita ba Queens era bwe muyita kadama wano nenda bawana wandika ekigambo kadama mu blockingirawo kasochi wandika wano ti kadama nga kublokingirawo gwe manya toli mukwano gwaffe aba abaana babayita ba Queens because batubeereddemu nnyo babaddewo nnyo bayimiriddewo nnyo eri families zaabwe naffe kye kiseera tubabeereremu nga tubalwanirira ku musaala ne bafuna akasente katono nnyo Ministry ya Foreign Affairs tayina kyekoze Ministry ya Labour tayina kyekoze ngenda banyonyogera Ministry ya Labour Ministry ya Foreign Affairs ngenda banyonyogera twetaaga salary increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu akasente ke bafuna katono nnyo ate nga bakola nnyo okumanya abaana baffe bakola Omuwarabu bwagenda mu katale nga agenza okugula omuntu agenda omukolera bw'omugamba nti waliwo mu Philippines n'omugamba nti waliwo omu Bangladesh waliwo n'omu na Uganda agamba mu mpomu na Uganda because aba Philippines n'aba Bangladesh banafu nnyo tebaagala kukola naye abaana baffe bakola emirimu mirimu egy'amaanyi ennyo abaana baffe ne bagikola abaana baffe tebeeganya naye aba Philippines abaana baffe waliwo ennyumba emu gy'otuukamu ng'erimu mu Philippines erimu n'omu na Uganda omu Philippines wabanga akola n'omu na Uganda mu nnyumba emu bannange ekibeera mu eyo enju oyinza n'okukaaba amaziga abeera akongola bukongozi yo mu Philippines akola ati abeera mu yeebuzaabuza ayinza okukwata akasepiti n'akassa wano n'akassa wali tayagala kukola abeerawo nga yeebuzaabuza n'ajjawo essuwaani n'agizaawo yeefuula bize naye abaana baffe abana Uganda babeeramu nga bakola lwaki bafuna kitini ng'ate ffe tulina okubalwanirira nsaba parliament eno eyayingidde eye11 naddala abaka ba NUP tulwanirire abaana baffe abali mu Arabic countries because abo abaana baffe bava wano tewali agenda balwanirira eno government ya Mwai Museveni tejja balwanirira ffe ababaka 5 abayina mu yogo gwanga abayina eddoboozi tusobola okuba ekintu kino tukigusa ne tugamba abaana ffe batebanzigezebwa mu sala tebaddamu kugendayo ate nga olwedde bali Labour bagyetaaga Labour force bagyetaaga mu nsi za Buwarabu era baba bajja gamba nti nedda omusala gubongezebwe omwana ave eno ng'asimbula ng'ategedde nti ngenda kukolera miliyoni 3 ngenda kukolera miliyoni 2.5 omwana agenda okusimbula wano ng'akitegedde ngenza kukolera miliyoni 3 miliyoni 2.5 n'olwekyo ba Queens mbabuulira mazima ng'ovudde ku by'okugula awundi byendi mu kukola mu Kawempe North Constituency okugula ambulances okugula bodaboda ambulance okuseggibox ogitambuza okuzimba Kawempe North Hospital okuzimba Kawempe North Secondary School okuzimba Kawempe North Primary School kati ngenza ate kati ku folo ya parliament kati wengendo okudda tuli mu gundi mu parliament bagise spending mu for 2 weeks zino 2 weeks olugwako Seggirinya ngenda kulobinga era naku zino zonna ndi bubi nnyo akatabo kano constitution njiri bubi nnyo matter of national importance njireta antya ndoza munda bakandira kumpi nnyo constitution ngisoma ne rules of procedure butaba buno mbuli bubi nnyo bwe manjagala kulesinga matter of national importance njireta antya kano rules of procedure kenkanga idinga how to move bwe manjagala presentinga era mbabuulira mazima abaana bali buno butabo buno bwe bugenda okulwanirira ero constitution ne kaneno rules of procedure nyina okulesinga matter of national importance twetaaga salary increment eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu ekyokubiri twetaaga embassy ezo ziri mu nsi za Buwarabu zibeerenga zikola emirimu gye zirina okukola ba ambassador abali mu nsi za Buwarabu
tebakola mulimu gwabwe omwana afuna ekizibu talina na waddukira tewali amuyamba abana bafa bali e Jordan afuna ekizibu embase bwagendeyo bamukuba mpi abana bafa bali e Saudi Arabia bwafuna ekizibu embase bwagendeyo bamukuba mpi abana baffe abali mu United Arab Emirates kuba eyo embase eri Abu Dhabi abana baffe bagendayo babona twetaaga ba ambassador abalina spirit of nationalism ba ambassador mba mulemeddwa okukola omulimu gwammwe Segirinya tugenda ba ambassador bano bakuba ku floor ya parliament ambassador atakola nga tumukuba ngoyo bamugoba nga ambassador mulala agendayo nga ambassador atakola nga tumukuba oyo nga bamugoba nga ambassador mulala agendayo because ambassador oba representative wansi yo mweyensi mwoli ne ba ambassador batuuka eri ate begatta ne bali ate abe side eri nalemu okulwanirira omwana yene yefaako nakwatagana n'abawarabu ate yandibadde ku side y'abaana ate bwatuuka eri yegatta ate nabali omwana nagendayo nga ayina ekizibu nolabanga ono yandibadde alwanirira munna Uganda munne ate naye yegasse ne bali okutulugunya omwana ekyo Segirinya ngenda kufiirawo mbabuulira mazima ngenda kufiirawo nga bwe mulengera mbikola mu constituency ne ku floor ya parliament bwe ngenda okukola anti abamu bagambye Segirinya nedda kati Segirinya ge mulaba akola tumulinde ne wali ku floor tulabe oba nze ndi 2-in-1 politician mugenda kundaba ku floor ya parliament nga ate ndi mukambwe nnyo ne ku ground munengere mu service delivery ndi 2-in-1 politician abantu mbabulire nti Segirinya is 2-in-1 politician ku floor mugenda kundaba era mata jengendo okusooka okuleeta yeeyo abana baffe bongezebwe omusaala 7,000 sente ntono nnyo ate ku 7 nga bafunaana ekyo nkiganye Segirinya era mundinde bulinzi naku zino kana akatabo kali bubiruluzo procedure matter of national importance njireta antya namazadde okupaga ejjinga gundi zange nakuzozo zonna ndi busy Segirinya ekyanondesezza ku representinga mu abatalina ddoboozi bulijjo mu parliament ngendayo nga ngenze kwekalakasa kati ku mulundi guno mwanyingizaayo kati njagala munteekeko amaasaga mulengere Segirinya biki byagenda okukola bino byana baffe badde bafuna ebizibu ne batafiibwako embeera tugikooye omwana afunira ekizibu mu Saudi Arabia omwana afunira ekizibu e Jordan teri ayamba agenda okuddamu okubira agent nga agent esimu yazijjako bana eyo mbeera ya kikaaki abaana bannayuganda bannaffe lwaki bakaba okutuuka awo nga weetuli embase ne mutafaayo embase ne mutafaayo ku baana baffe kanu imagine ate nga namwe mukimanyidde ddala nti bana abaana bagende akasente ke bakola bakaweereza waka nene mutabafaako ne banajjana ne bakaaba nze nyina wano inbox z'abaana nga bakaaba okwosa jjo nyina omwana badde bamutulugunyiza mu kiyumba namugulidde tiketi ya milioni 1.45 badde bamutulugunyiza Saudi Arabia abawarabu ne bamugamba okudde Uganda soka wegulire tiketi kyokanga ababanje emyezi egibaganya omuwa omwana ajja mu inbox nanga Mr Update mpozi ngoyagala kunona mayiti ku airport naye obanga toyagala kunona mayiti ku airport gwowe nyini gwowe onegulira air ticket oginsindikire air ticket Mr Update nengena nenjigula era netugimusindikira nebanga yamutuuseeko era omwana waffe yagirisivinze era olunaku olw'enkya akomawo nze nagiguze nenga nti yantaddeko challenge yange mpozi ngono sindika ambulance eno ne mayiti ne munange bankuba bantulugunya esere zange baganya okuzimpa bansuza mu toilet ne mpulira nga amaziga gampiseemu omwana yampereza ebifaananyi n'enkaaba Segirinya n'enkaaba amaziga nengamba nti nedda okutaasa obulamu kyensinga okwetaaga katiketi nenkagula era maama wankubidde wano nga musanyufu nnyo mama wankubidde nga musanyufu nnyo nangamba mwami Segirinya weebale omwana ajja era enkya nze ngenda okugenda mu receiving ate wali ku kisaawe kyennyonyi Entebbe tumuteeke mu ambulance yaffe nga mulamu mutwale ewaka kuba mujjukire ntambula kati sinnyangu tugenda mu receiving olunaku olw'enkya katiketi Mr Update nakaguze mwana akomewo naye nga ate weewunya ogwo gwandibadde mulimu gwa ambassador ali mu nsi kati ng'eyo omwana oyo gyagenda okuva gwandibadde mulimu gw'aba coordinators abali mu nsi ezo gwandibadde mulimu gw'aba agent abasindika abaana eyo kuba munnanga agent omwana ono bw'abeera happy atakuweereza n'omulala
niyo omwana bw'abeera mu maziga kakati omulala anajja atya mukimwandisoose okumanya nolwekyo omwana waffe olunaku olw'enkyakomawo bambi abadde abonaabonerayo nenga nti Seggirinya nedda ekyo nakigaana nabagamba nze bwe sisigaze yadde 10 nze omusala gwa parliament ne wesiguguleko yadde saati naye nga nyina gwentaasiza agenda okufa nze nja kufa nga ndi happy man omusala gwa parliament ne wesiguguleko yadde saati era nze mbanga ngenda mukatalo ogula ennyama ate nenda bagenda okufa wali nga yeetaaga mitwalo 5 nga nkwata mitwalo 5 nga njiwaayo ng'ennyama ngisazaamu nga nzirayo ewaka ate bwe sirya nnyama nfa nolwekyo mwafunye Seggirinya Muhammad mu parliament y'eggwanga Uganda mwe mwamaze sigenda kukoma ku ground kwokka naye n'okuteesa ngenda kuteesa because ekyanondesezza kubeera ddoboozi lyabo abatalina ddoboozi mwanyinaze Rebecca Agaba ansanyusa okulaba webale kubaako kati oyo mwanyinaze abadde agenda kufiira eyo Saudi Arabia yatuuse ku embassy ya Saudi Arabia waliwo omusajja mbwe abeerawo ayitibwa Yasin ku embassy ya Saudi Arabia oyo omwana ne bamugamba genda ne beggalira mu office ne bamugoba bambi omwana n'abonaabona n'anoonya wadda talabawo eri mu kiyumba atolose badde bagenda mutta kakati kyenakoze ne mukwasaganya ne tiimu eyo ne bangana nti Seggirinya omanyi ky'olina okukola gula air ticket omwana akomewo enkyo omwana akomawo obwo obulamu bwonna butaasiza ndi happy nze kasitanta omuntu n'atafa ekyo kyokka kimmala ndi happy mwana waffe era enkyanja munona mumanyi ebyange nja munona mbagambe mwannyinaffe Lydia wuno akomyewo bamuyita Namagembe Lydia enkya atuuka ku airport y'Entebbe ndowooza ssaawa ng'emu ajja kuba amaze okutuuka nja muno nayo muleete oyo namutaasiza abadde agenda kufa amazima ga Katonda kakati mbabuulira abaana baffe bali mu nsi za Buwarabu chance yokka gye mwafunye ye Seggirinya okubeera mu parliament y'eggwanga Uganda because ensonga za mwenze nzimanyi nnyo nzize nzirwanirira nga ndi road councillor ne mumala ne munfula MP ate kakati bwe manga nyire eddoboozi eddene lwaki eddoboozi sirituusa nze nagendako Dubai ne neekarakasiza Dubai nga ngenze kulwanira abaana bali mu nsi za Buwarabu ndooza mukimanyi abaana baffe bali kuno mujjukire mwanda bakomera waliwo komera baliyita Alubasha diri Abu Dhabi eyo nagendayo ne nwanira abaana bali mu nsi za Buwarabu ate by then na road councillor ne mbalwanira ne bavaayo nengenda naifu abantu abali awo edeira waliwo it's a police station bagita naifu police station nasangawo abaana 10 ne nwanirako 5 ne bafuluma naye ate kati nga ndi mubaka gomanyo omwana waffe okubeera mu kkomera naye nga yagenda kukola ekyo nga kiruma tulina abaana baffe abali Dubai awo bambi bali ku overstay omwana buli lwabeera ku overstay bambalo baddira mu 10,000 buli lunaku naye embassy ye Saudi Arabia teyambye so nga abaana abo bandi badde bagenda ku embassy ne bagamba munnange visa yange yaweddeko kakati bali mu kumbala mwandi nyambye either nenzireeka oba ne munnyamba nga embassy bw'otuukawo ekutunuulira kyamuli twetaga embassy ezo zibe nga zikola omulimu gwazo embassy oba ambassador ataakole tugenda mulabisa mbabuulira mazima mbanenze mugenda kunyiigira bunyiigizi nalondebwa kutuusa ddoboozi ly'abantu naye abaana baffe bali ku overstay we Dubai nze abaana benna akasasulira aba overstay bangi olina ga Seggirinya kati ddira mu nze ntuuse mu 2,000 nze ddira mu ntuuse mu 1,500 koyinayo kansindikire nengenda ku Western Union bambi nempeereza akasente bambi mukazi wattu n'omuweereza akasente asobole okubeera nga dda because buli lunaku zibaddira mu 10,000 akikiwale buli lunaku dira mu 10,000 buli overstay mu Dubai buli lunaku dira mu 10 gye mitwalo 10 egye Uganda temugiyita gya kusaaga ennaku 10 abagenze mu ddira mu 10 ennaku 10 abali mu ddira mu 10 buli lunaku dira mu 10 lunaku dira mu 10 lunaku dira mu 10 tosobola kuyita ku airport ye Dubai ng'oli ku overstay ne bakukkiza bagasooka osasule penalty eno ey'ennaku zino z'omaze ng'oli wano then olyoka ogende kati omwana n'abeerawo nga takola ate ng'ennaku bwe zikola ki ennaku bwe zitambula takola nnaku zitambula eza fayini z'alina okusasula kakati embassy yandibadde ekola ku nsonga eyo
omwana nga afunye ekizibu embassy nagenda nemuyamba timunange overstay ya naku meka nti naku 10 embassy neyamba kubanga omulimu gwa embassy ebe ina ku representinga munna Uganda ali mu nsoba Dubai oba Saudi Arabia oba Qatar oba wa naye ekyo tekiriiwo. Ekyokubiri twetaaga abaana bana bakola mu nsi za Buwarabu bafunemu ennaku eza off. Omwana okuva Sunday paka Sunday akola bannange tekiriiyo n'ekyuma kiwummula naye abaana baffe batabeera muna off. Era bye bimu kyovala bana njagala kulabanga nkwatagana ne tiimu yaffe tuyite bannanyini makampani gano bonna abagenda abatambuza abantu baffe bajje tubabulire nti kati bino byetwetaaga ku kampani egenda okubeera ng'etambuza. Ekisooka omusaala gwongezebwe. Ekyokubiri twetaaga abaana baffe bafunenga muzi off nti ati si mu wiki awumulemu omulundi gumu naye banneyo manyi okukola Monday paka Sunday nga towumudde bannange kinene baganda bange kinene nga towumudde ati si olunaku olumu luwummule. Ekyo bwe tuva eno nga tumaze okubeera nga tukibaga nga kivudde mu parliament y'eggwanga Uganda because parliamentary resolution is a law. Resolution ya parliament libateeka rules of procedure ngina parliamentary resolution is a law. Nti bwe tuva eno nga tukibaze omwana waffe ati si mu wiiki awumulemu emirundi ebiri omwana waffe bamwongeze omusaala. Omwana waffe bwafiirwa agenda aziike naye omwana ayingira ekiyumba ky'omuwalabu n'akola okuva Monday paka Sunday ne bamubikira nti omwana we yafudde. Omuwalabu n'amugamba tolina gy'olaga ate nga ye mwana gwe yagenda okukolerera kyokka yafudde. Kanu imagine omuwalabu n'amugamba tojja genda kuziika. Omwana ali mu kiyumba ky'omuwalabu ne bamubikira nti maama we yafudde ate nga maama we gwe yagenda okukolerera. Omuwalabu n'amugamba tojja genda kuziika ate eyandeeta nkolerere maama kati yafudde ate nga tojja genda muziika. Kyokka n'osuubira omwana ono nti agenda kubeera mu nju omwo akola emirimu nga bw'abadde agikola nga yamaze dde okufuna amawulire nti omwana we yafudde taata we yafudde oba maama we oba omwana we yafudde. Naye n'omusuubira okukola emirimu tebakukkiriza kuziika kwegalibanga that is an indirect imprisonment. Omuntu nga ye yeetwala okukola tabiyinza kubanga ataali mu kkomera. Banage n'ensonga ngiremeddeko nnyo because ensonga nkulu nnyo zezemu ku nsonga ze nabagamba okukolako mu nnaku zange 10 ezisooka nga nfuusa omubaka wa parliament. Nabagamba ekyambulensi ekyo kyawedde ne bagamba Kawempe North Hospital yawedde Kawempe North Orphanage Center eyo nayo egenda mu maaso etambula ambulance ezibitambula kati mu parliament kyenjagala okuleyizingayo it is a matter of national importance eyogera ku salary increment eyogera ku baana baffe okufuna office nga bali mu biyumba ebyo eby'abawalabu eyogera ku baana baffe abo okendeeza emyaka give ku myaka 2 gufuuke mwaka gumu ng'omwana baba yagadde okulinyuwalinga asobola okulinyuwalinga bw'aba akooye nadde waka. Naye gw'omanyi omwana okubeera mu kiyumba myaka 2 mune guli guleme kubanga musango guli guba mulimu ng'omuntu yayagala ogenda okukola omwaka gubeere gumu omuntu bayagala okulinyuwalinga alinyuwalinge bw'aba akooya ddeeka. Naye gw'omanyi omuntu myaka 2 ali mu kiyumba ne batandikirawo mubonyaabonya mu mwezi ogusooka emyaka 2 amaana asobola okugimalako. Ne bwe guba mwaka ogamba kampatika n'omwaka guno bwe mmala nzire Uganda boba nadda oba sidde ekyo nakyo tukirwanako tulabe nga omwaka gubeera gumu contract ebeera ya mwaka gumu ayagadde alinyuwalinge atayagadde akite wamuna eri tugendayo kunoonyayo bunoonya kasente oluusi omuntu ekimutwala mu nsi za Buwarabu kunoonya capital olinaga akaninye ngende Saudi Arabia bwe nfunayo capital nkomewo kati omwaka ogwo gumu oli capital ayinza okuba badde amufunye ng'agamba kanzireyo wakangiye ne ekiyumba myaka 2 oli omwo. That's an indirect imprisonment. Muntu kubeera mukomera tafuluma talabako bweru ekyo kikyamu. Twetaaga omwaka gubeere gumu twetaaga omwana abeere ne off twetaaga salary increment sente zengenda okulwanirira twetaaga miliyoni 2 n'ekitundu ekitone nnyo naye nga twandyetaaze miliyoni 3 omwana ali mu nsi za Buwarabu miliyoni 3
kubanga abaana bakola ngando go yiboze motoka abamba kola mbiyumbe ebisukka mu kimu nolwecho Seggirinya go mwafunye mwe mwamaze mbabulira mazima banga limukabye nga mwetaaga omununuzi mu parliament y'eggwanga Uganda nga mwetaaga omuntu agenda okwogera eddoboozi lyammwe yenze Seggirinya ekyo mukimanyi manyi tewali wanambuusa buusa because ekyo mukimanyi banga lyonna nzize nkirwanirira naye nzize nkirwanirira nga ndi ku katebe kati mwantadde mu kifo kanyongere eddoboozi lyammwe okubeera nga nditumbula twetaaga ba ambassadors bakole emirimu gyabwe gye balina okukola ne ambassador nobera mu nsi nga gwe tofaayo abana baffe ne babona nga gwofuna musaala botuke Saudi Arabia abana baffe bakaba botuke Jordan abana baffe bakaba botuka Abu Dhabi abana baffe bakaba botuke Dubai abana baffe bakaba nga lwaki nga ambassador osasulwa obye twagala okugobawo nolwecho ekyo Seggirinya kye kinsomya kaluluzo procedure kano buli lunaku aka parliament era mugenda kundaba olunaku mugenda okulaba nga nyimiride ku folo ya parliament ngenda kuba njogera ku salary increment ey'aba queens kuba nakibasuubiza zeze ennaku zange 10 ze nabagamba nga ndi mbaka wa parliament biki bye ngenda okusookerako ekirala kye ngenda okulwanirira era kye ngenda okuleeta nga matter of national importance Seggirinya Nnumwa member wa parliament n'ofuna miliyoni 3 ng'omusomesa afuna emitwalo 4 ng'omusawo afuna akakadde kamu banange kyovola babasawo balagajjalira abalwadde essente bafuna ntono at least omusawo kafuna miliyoni nga 4 naye abasawo ne bolaba batafa ku balwadde bafuna sente ntini kati abeera ku waasiwaaso batonnawona ayagala dduka agende mu ddwaliro liri naye agattirizeeyo ono amulekako okusijeni nadduka omulala gwe bamukubidde essimu kati gwe n'ofa olw'okuba ntoyina sente omusawo adduka ataasowa sente naye omusawo bw'abeera empowered ng'afuna omusaala ogwegasa tasobola kuleka mulwadde wanaafa ng'adduka abeeko ate gwagenda jjanjaba omulala olw'okuba naye amunoonyaako sente gwe n'ofa olw'okuba nti toyina sente omusawo alabye toyina sente adduse kuwe sente tewali bulamu bwa muntu bwe tulina kuzalawa buli bulamu bwa muntu bwa muwendo oba mugaggo oba mwavu obulamu tebabugula mu dduuka bwe tuba twasabula mutu butaase kyenkanyi kyovola beddwaliro lya Kawempe North Hospital tetugenda kusosola mu kkala buli muntu yena tugenda kumujjanjaba omweru omuddugavu omuganda omukiga omunyankole omusoga buli gwanga lyonna mu Kawempe North Hospital tugenda kubeera nga tulijjanjaba lwaki tewali bulamu bwa muntu bwebagula mu dduuka buli bulamu bwa muntu bwa muwendo nolwekyo nyina okulwanira salary increment ey'abasomesa nyina okulwanira salary increment ey'abasawo bongezebwa omusaala ati si member wa parliament sente zikendereko zongezebwa omusomesa n'omusawo ekyo manyi babaka bannange muyinza okifuna obubi naye nakyogerako kuva dda nga sinaba nakufuuka MP nti omusaala gwa member wa parliament gukendere sente zongezebwa omusomesa n'omusawo osanga abasawo bano banafaayo eri abalwadde osanga abasomesa banafaayo eri abayizi ne otuka masomero ga UP abana bonna nga bagudde master akubirira ayagala lesson ebatenna gwadduka agende mu ssomero eddala anoonya kugattiriza eyo mbeera tugikooye mu ggwanga laffe Uganda nolwekyo nange ebbanga linjagala lyengenda okumala nga ndi member wa parliament ekisanja kino eky'emyaka 5 njagala nange ebiteeso ebyo ebibiri nze byengenda okwesibako ngenda byesibako salary increment eri abana afa bali mu nsi za Buwarabu n'ekirala n'ebino bye tugenda okugattako ebirala byonna byonna benefits ezo ze beetaaga ekirala abaana abo beetaaga insurance nga bw'aba alwadde afuna free medication abana bafa bali mu nsi za Buwarabu beetaaga insurance free medication nga ate omuwarabu insurance eyo yagisasulira oba okiraba kyetwetaaga bane tufe ku bannayuganda bannaffe bino tusobola okubikola nitulwanira bannayuganda bannaffe buli munnayuganda wooli eddoboozi litambuze olwanire munnayuganda munno naye abantu baffe abamu basulayo gwa nagamba nze mbabulya amazima mwannonda ng'omukulembeze eddoboozi terigenda kutuula eddoboozi ligenda kubeera nga buli budde litambula nga ntambuza eddoboozi okulaba nga nwanira omuntu wange eyannonda vula eno mu Kawempe North
emirimu tukola buli lunaku neero mbadde mu field nenkyangira kuba mu field ne ulimbera mu field mpola mpola kuba tuli mu mbeera ya pandemic ate nange nyina okubeera nga neekuuma obutalwala naye ate nga n'okukola nyina okukolera abantu kuba kyekyannonza baganda bange nolwekyo buli ali waali ng'osobola okuyamba munno muyambe ne ba ambassadors abali mu nsi za Buwarabu ndi munyiivu nnyo gye muli ndi munyiivu abaana baffe ne mutabayamba abaana baffe ne babonaabona kati mulabe omwana oyo agenda okukomawo enkya yagenze kwembase bamututte kirinnya mutikka yagenze kwembase ye Saudi wali omwami bamuyita Yasini yamututte kaguddeyo ne mugato bonaabona mwanyinaze ticket kanjigule enkyajja era nja muno na ku airport sawe munja kuba maze kutuka ku Ntebe International Airport tumujjeyo nenga badde agenda fira mu Saudi Arabia nenga yagenze kwembase ne batamuyamba alajanye mu kiyumba nga teri ayamba nakuba masimu kwembase bane mujje muyambe ne bamugamba tujja nakwata namba ya bossi najibawa aba embassy olwakubira bossi sebo bakwatagana bukwataganyira bossi focho kulwanira omwana bossi sebo badda kusaidi ate ya Muwarabu nga kyebanoonya omwana wa fafiireyo nenga asiginya tekisoboka at least nzo okusula enjala naye nga ntasiza obulamu bw'omuna Uganda era omwana waffe lunaku olw'enkya akomawo so mbabuulira baganda bange kyemba munsabira kyokka bwe bulamu buli ali gyali nsabira Ssegirinya wammwe kuba bino byonna mbikola naye ntiisibwa buli budde abasajja obulamu baagala kubujjawo lero nensula wano luli nensula wali lero nensula wano nensula wali nyina okubeera nga nkyusa location paka lwe nasobola okubeera nga nkolaki malako kubanga abasajja bo banjagala mu ttaka ekyo kye mulina okumanya ekyo nakyo nkibagambye lwaki nkibagambye because kyekiri mu pulaani y'abasajja abasajja bano tebaagala muntu akolera bantu abasajja bano tebaagala muntu alemera ku nsonga yensonga lwaki bagala Ssegirinya ate kyafe kati kyembasaba bannange yadde abasajja tebandi bulungi naye essaala zammwe zikola nnyo kuba nali nfiiridde ekitalya era ne musaba essaala nentereeramu akatonotono newankubadde nkyali under medication olwekyo mwongere okunsabira ntiisibwa nfuna obubaka obuntiisa dulye mabega kaawo nali bannondoola ogenda okulaba emmotoka bodaboda ekugoberera so nange ndi mu mbeera ey'okutiisibwa naye ewali Katonda tewali kirema munsabire Ssegirinya wammwe mbe mulamu nsobola okubeera nga manifesto yange gye nalonkinga eya 2021 paka 2026 njiteeka mu nkola mbegayiridde munsabire nnyo nsobola okubeera nga manifesto yange njiteeka mu nkola naye abasajja obulamu baagala bokomya mu kkubo obulamu baagala bokomya mu kkubo abasajja olwo n'abangambye Ssegirinya tujja kufaafagana nawe ekisanja tojja kumukimalako tujja kufaafagana naawe ekisanja tojja kukimalako can you imagine so abasajja tebandi bulungi naye yadde tebandi bulungi ate sijja kubeera mutiitiizi kugaana kukola bye nnyina kukola bwe naafa Katonda bw'atyo bwana basazeewo abalala bana abasigadde olubimbi banaalutwala mu maaso ne baluggusa naye nga mulina okukimanya nange ndi mu kutiisibwa okw'ekika ekya waggulu kangibwa taakeese taasulewo yali ku mumwa n'ofuna obubaka obukutiisatiisa ate kati bw'okaaba ennyo nakyo oluusi kibi naye ate era mba nnyina obbabuulira embeera eriwo kibannange yadde nnwana naye nange abasajja tebandi bulungi banjagala mu ttaka mwalabye ekyagudde ku muganda waffe Ffeffe Kasserubogo eyabadde mmeeya w'e Kayunga Ffeffe Kasserubogo baatuga mutuge nze natuuka ku gulawundi abatuuze ne bangamba nti Ssegirinya Ffeffe Kasserubogo abadde musajja mulema ogwo muti yabadde asobola gulinnya ati omuti gwa ffene omunene bwe guti omulema ate abaamutuga beerabisa Ffeffe Kasserubogo bwe yalinga atambula
nga tasobola kutambula nga tayina muggo kuba yali musajja mulema bwe bamutwala omutuga ate omuggo bagwerabira mu nnyumba natuka ku muti gwa ffere ng'omuggo teguliiwawo ate omuggo gwali eri mu nnyumba ekiragira ddala nti basooka mutuga then ne bamwambaza omuguwa ne bamusiba ku muti waggulu kati abasajja we batuuse bakwata Sseggirinya ne bamutuga bwe bamala omutuga ate ne bakwata omuguwa ne bamugwambika mbulago kati Sseggirinya waateetugira luli ng'ali bubi kati bamulonze ku bubaka bwa parliament ate yeetuge ffeffe Kasserubogo oba teyeetuga luli kati afuuse chairman we Kayunga ate yeetuge bwatu ffeffe Kasserubogo oyo musajja abonye nga bwe mulaba Sseggirinya bwe mbonye ne munanga abasajja batwagala kufa n'olwekyo munsabire tulabe nga ensonga zino tuziggusa kubanga bamafia tebandi bulungi bagamba oyo mwana ayina kufa naye nga lwaki oyagaliza munno okufa so Katonda singa nsaasira ate si bamafia ne bagenda okunzita nga mmaze okuggusa ensonga y'abaana baffe abali mu nsi z'Abawarabu ku kyasale increment okubeera ng'omusala gubongezebwa bamafia singa banzita nga mmaze okubalwanirira kubeera nga mufuna office bamafia singa banzita nga mmaze okubalwanirira ku nsonga ekwatagana n'okwadijustinga mu myaka 2 gubeere mwaka gumu ati si nja kufanga mu happy man n'ekijja kunnuma nnyo bamafia okunzijawo nga ensonga y'Abaganda baffe abali mu nsi z'Abawarabu bulijjo kye neesunga okubeera nga nteekako eddoboozi nga sinaba kugiggusa n'olwekyo munsabire muganda wange nange abasajja tebandi bulungi muteeke mu ssaala nga mwansabira nga ndi mu Nairobi hospital nenfunamu olungu bangu banenzira nendayira mungere okunsabira ekyo njagadde kisembyayo because ntiisibwa takeese taasulewo yali ku mumwa nga abasajja bankanga Sseggirinya otulabisizza nnyo ne bino byenkola byennyini ebyokulwanira abantu bange okubakulaakulanya munage gavumenti bijiruma gavumenti bijiruma bino byendi mu kukola byennyini bibaluma aba gavumenti olw'ensonga byabalema okukola myaka 35 gye bakulembedde eggwanga Uganda balengera Sseggirinya abikoledde myaka 2 banage bino ebintu bisoboka obanga mwino omukulembeze nga alina spirit of nationalism tewali kitasoboka okuzimba health center 3 mu buli constituency nga gavumenti yezizimba kyangu nebo esente bazigulamu mundu na masasi na tear gas mu kifo ky'okubeera nga bakola ki balwanira omuntu wa wansi yensonga lwaki nze nasazeewo nenga nti nze kankole ne bwe bananzita artist munagamba nti Sseggirinya ebbanga lyamalako nga MP nga tebannamutta alina kye yakolera abantu b'e Kawempe North mwebalire ddala ekyo kye njagadde okubategeezaako mungere okunsabira